subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe, omugabirizi waffe atugabirira ebyengere biyitirivu. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Bwe bukeera ku makya tubale ebyengera bya Allah byatugabirira, teriyo asobola kubeera nga abimalawo, era teriyo asobola kubala byengera ebyo. Naye Allah tumwebaza olw'ekyengera eky'eddiini ey'Obusiraamu. Ate era ne tumwebaza Allah olw'ekyengera eky'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugabirira era bw'akyatukuumidde. Tukozese omukisa guno munene gwe tulina mu kaseera kano nga bangi mb'eŋŋanda zaffe bali wansi wa ttaka. Tukozese omukisa guno mu kwetegekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan gwe tukakasa nti gukubye koodi yitiriza nnyo okusaba Allah kutuuseeyo, ate obeere n'enniya ennungi ey'okukoleramu ibaada. Twetegeke mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, twetegeke tuliise bannaffe, twetegeke tusibule abasiibi, twetegeke tusaale essala eya tarawih fil masajid. Noonya awali omusomi omulungi atapakuka mu swala, asaaza byategeera ng'ekigendererwa kye kusaaza basiraamu so si kusolooza ssente. Kusanga abamu mu mwezi ogwa Ramadani baagifuula sizoni ya kunoga, asaaza wano eraaka bbiri n'adduka ekatwe asange munne afundikire. Wano abasaaza apakuka n'oweeri apakuka ne babeera nga bawaanyisiganya. Ekigendererwa kusaaza basiraamu banyumirwe, Kulaani bagifunemu ne babuulirire, kubanga mwezi gwakkiramu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani y'ekitiibwa. N'olw'ensonga eno sizoni eno gye tugenda okuyingiramu, saba Allah agitufuulire nga ya mikisa, nga yakutweddaabulula mu mazambi gaffe tugendenye eri Allah. Abantu abasinga beetegeka nnyo na kuwoowa, kuwassa era kati nniko eziri mu bikomera, naye nkubiriza abayimaamu ne basseeka bawoowese abantu abatuufu nga bagoberedde amateeka aga shariya. So olw'okuba tugenda mu Ramadani, abantu mbaweewo obwoyo olw'okuba balina ebbaasa. Omuntu ajja aniigina n'olubuto lwa myezi 7 anoonya imaamu kumuwoowa. Bantu bali mu bwenzi, tobabuulidde na kikolwa kibi kye babaddemu, bakyenenya batya, wabula gw'oyagala kubawoowesa bakuwa ebbaasa. Ensonga eyo mugiteekeko nnyo essira, abantu okubabuulira ensobi gye babaddeko beenenye badde eri Allah. Woowesa abantu nga batuufu. Oli abamwowa n'omukyala nga sina musiraamu olw'okuba ayagala kusiiba. Bane tweteeketeeke mu neeteekateeka abaatukulembera abalongoofu gye baakozesanga. Omulundi ogwayita twogera ku kye bayita polygamy oba amateeka agafuga okuzza ku mukyala. Mulundi ogwayita twatunuulira ebitendo by'omusajja azza ku mukyala, alina okuba nga talina katengo. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Omusajja yenna alina akatengo ng'azza ku mukyala, kimanye nti enkomerero ogenda kulyaza amaanyi omukyala oyo. Nsanga abasajja bangi azza ku mukyala naye ng'atyo asooka.
era ono tayagala amanye nti baamuwoowa buli kiseera amukuutira k'olyejjayo ne bakumanya nti nakuwoowa. Oluusi olumala okubeera n'omukyalo ono gwawooye nga nnamba 2, bw'amala omutunuulira ng'ebigendererwa oluusi by'abadde ayagala chemistry mutono, n'amugamba nti mukyala wange omukulu yategedde. Kati mwe abasajja abatali nga baana bato nti olumala okulya bampisa eka, bambi tomalira baana ba banno budde, tomala budde eri bakyala b'owasa ng'okyatya akola ki? Asooka. Bw'oba otya asooka oyo mukulambira munyweze mufe naye, bugenderere bwe mutyo. Tegerekisi, tomalira baana ba budde biki? Biseera. N'abazadde abawoowesa abaana ng'omanyi omukoddomi w'okyazizza nnamba agenda kutwala muwala wo nnamba 3, nnamba 2, nnamba 4, sooka omukoleko lisaaki. Baalina eka abalabirira. Mulimu abasajja abajja bawasaawasa, awasa bw'atalaka, oyo si musajja, oyo talina bigendererwa, kubanga n'obwo kyajja omukola. Alina abaana 9 mu bakyala baaki ab'enjawulo, bonna baagenda, ono amusuulawo, oli n'amuleka n'olubuto, oli n'amuleka n'ekiri, oli n'amuleka n'ekiri. Kati n'olw'ensonga eyo tukole lisaaki ku basajja be tufumbiza abaana baffe. Ntegerekisi, twasemba nga tunnyonnyola ensonga lwaki abakyala tebaagala kubazzaako. Twagamba ekisookera ddala al-ghiratul mufarrata, excessive jealousy. Kyala babeera n'ebbuba erisukka, n'atuuka n'okwagala akutte, akusaleko ebitundu eby'ensonyi. Nalina mukwano gwange omu sirimwerabira, twasomanga naye, twali tukola naye mu ofiisi emu ku Namaganda awo. Mukyala n'amukuutira nga wendi. Mu biseera ebyo nange nali sinaba kuwasa wakubiri, naye olw'okuba nze ndi mukalukalu saatya nnyo. Naye omusajja yatya, mukyala we yamugamba, kendi kwata ng'owasizza owokubiri, ngenda kukusalako ebitundu byebyo mbiwe embwa abimuggyeko, abikasukire ki? Omusajja yatya nakati tawasaana. Kati abakyala balina ebigambo gamba ebitiisatiisa, nja kukuba omuyini, nja kutta, bajja kuziika, lw'olinzizaako lwe bali kuziika. Ebyo ebigambo babirina. Ate buli omu amanyi gwasuza. Waliwo ayogera ng'akikola ki? Ng'akitegeeza. Naye ekyo tekibatiisa, beera n'edduwa. Beera n'ebigendererwa nga biki? Nga bituufu bya Busiraamu. Bw'onoobeera ku bigendererwa nga bituufu, Allah ajja kukuwanguza. Era ekibagaanya okuwasa mwagala, naye mutyabeeka. Akali ngolooza bino byenjogera abeewange mbatya, olowooza tebabiwulira? Singa bambakadde amataayi, naye edduwa n'oga nti Allah, bano gwe wabampa, ate gwe watulagira kino, sikikola muki? Mu nsobi yanguyiza. Mungu n'akwanguyiza. Naye ekirala naawe okubanga oli mulungi, obazzaako nga ddala balaba by'obazzaako gyebiri. Naye omukyala ali mu muzigo, ate oyagala kuzzaako era wa muzigo, oyagala kuzzaako. Sigamba nti ali muzigo tazzaako, naye nga nabo bayita mu bulamu obuki? Obubi. Naye waliwo omukyala bw'omuzzaako nga talina kyakubanja, ali mu maka ge, omulabirira, alya, abaana be basoma,
akati bw'omuzzaako ng'omubaazi omumanja ki gyesikuwa naye mu oluusi mugera ne mubazaako nga baba banja omuzigo mwennyini mwali renti bakubanja emyezi 7 ate oyagala kuleeta mulala owuza kiso yaliwo ku mulembe gwa nabbi sajja yalemererwa ne bamugaa wasowo kubi n'alemererwa wasowo nga nabbi ayogera ebyo izo kiso zammwe mubeere babuvunaanyizibwa tosobola naggula ssuuka oli mu ssuuka za mukyala mweweebikka tolina na nsonyi ate mboleeta wakubiri gwatasobola naggula ssuuka naafupeti y'omukyala tosobola gigula Pawulo ogamba obusiraamu bwatugamba mathina bwayogera ekyo kyokka bwagamba obwenkanya eri abaki kati muleke kwesiba nnyo we mutasobola ensonga ezo nga nzimaliriza ze nayogera nti abakyala tebaagala bazzaako olw'ebbuba n'ebigambo ebyo eby'okutiisatiisa ensaalwa gye balina tuli ffenna oluusi abalabe b'obusiraamu bakozesa obuzannyo ku ttivi obulaga nti okuzza ku mukyala kibi abakyala battiŋŋana abakyala balogaŋŋana onaaloga abaana ba munno oli n'atya ntegerekisi bateekawo shubuhaati ebijja abantu ku mulamwa naye nze mbasabira mubeere basajja ba buvunaanyizibwa bwe muba mukola ki bwe muba muwasa olwaleero njagala twogere alhikmatu min ibahati taaddud lwaki obusiraamu bwalagira abakyala babazzeeko bwatunuulira nsonga ki mal hikima kinyusi ki ekirimu kigendererwa ki ddala kwali kulyazaamanya mukyala ng'abakyala we beeyogerako ekisookera ddala attaaddud sababun litakthiri l umma okuzza ku mukyala ze zimu ensonga eziyingiwaza umma eziyingiwaza society n'ebeeramu abaki abantu la tahsulu lkathira illa bizwaj abantu tebasobola kuyingiwala watali kuwasa abantu beeyongera obungi olw'okuwasa olwantegerekisi ng'era okuwasa okwo mwemuva endyo abantu ne bayingiwala tolaba nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagaa nti tazawwaju muwase alwaluda abakyala nga bazaazi fa inni mukathirun bikum al umamu yawma alqiyama ze ngenda okujja ne gurupu nga nnene society eyo nokkula community ensi ezikuze ne zibeeramu abantu waliwo kye bayita purogulaamu y'okuwasaŋŋana tuli ffenna naye olwaleero abantu mulaba purogulaamu eriwo abantu tebaagala kuwasa naddala abavubuka obuvunaanyizibwa temulina ate n'okuwasa temwagala kuwasa kati ummi neeyingiwala eti gwe ssenga tebaakuzaala walize mu nsi attaadudu sababu litakthiri l umma wa maalumu lada al uqala ekimanyikiddwa eri abalina amagezi anna ziyadata adadu sukkaani okweyongera kwa population y'abantu sababun fi takwiyati l umma yensonga enyweza society population okubanga eri high kweyongera kw'abantu wa ziyadatu l aidi l amila n'okufuna abakozi mu nsi abakola bantu kuyingiwala nga bawasa hatta ne iktiswadi ebyenfuna financially ensi okukulaakulana kuwasa gene mutunula ensi ezo ezikulaakulanye ezirimu abantu abangi bawasa population ezirimu abantu abangi kuwasa demwe temwagala kuwasa
kyokka ate abakyala baagala okufumbirwa. Tuli fena. Ensonga ey'okubiri, anna adada an-nisaa'i akthar min ar-rijaali, abakyala be basinga obungi abasajja. Omuwendo gw'abakyala average ey'abakyala eri waggulu ku y'abaami. Falaw anna kulla rajulin tazawwaja bimra'atin waahida, senga buli musajja awasa omukyala omu, fahadha yani, ekyo kiba kitegeeza anna min an-nisaa, waliwo abakyala bangi satabuka bila zawjin, bajja kusigala awo nga tebalina baami, mimma yaudu bidarari alaiha wa ala almujtama, ekigenda okubaleetera obuzibu ne mu society. Senga tugamba naftarid sallamna jadalan, tukkiriza nti abakyala tebaagala kubazzaako, naye law anna rajulan, senga buli musajja tamassaka bimra'atin waahida, asigaza akabiriiti aka ku muwendo gw'abakyala omungi mu nsi, ate buli woolaga si Uganda wokka. Nabadde Dubai ku weekend eno, nendaba abakyala abangi ate nga bannayuganda bali awo batudde ku street bwe bati. Kati senga omuntu abeera n'omukyala omu bw'ati, kitegeeza waliwo omuwendo gw'abakyala mungi ogugenda okusigala bila zawjin, nga gwo tegukombyeko ku mpeke ya bufumbo, kusinziira ku muwendo oguli mu nsi. Tuli fena. Obuzibu obujja okuva omwo, tajidu laha zawjan yakumu ala masalihiha lan tajida zawjan, ojja kulaba abakyala nga bali awo teriyo basajja babalabirira. Embeera almaish, empangaala ekalube, kubanga omukyala Allah yamutonda obutonde bwe ng'alina okubaako ekitonde ekisajja ekimulabirira. Kati abakyala bwe banaasigala awo bila zawjin, nga teriyo abawasa, empangaala yaabwe egenda kukaluba fil maisha. Ne bwe baneepanka batya, mbu basobola okukola ssente, balina kye bamiisinga mu bulamu. Mukyala Katonda yamutonda ng'alina okubaamu ne ssente z'omusajja, alina okubaamu n'esse awaka ng'omusajja waali. Omusajja oyo kikulu, alina engeri gy'agayidingamu amaka n'abaana. Era omukyala ayeekulizza yekka abaana bakula bwe batyo, muwawa beetaagamu omusajja. Olaba abakyala abamu ekyo abakifiiringa nti bayita mu buzibu, bafuna abasajja nga bano Imam Severe, n'amuga ayitangako awaka, oyogereko n'abaki n'abaana bawulire ku ddoboozi ly'omuki ly'omusajja, nga tagamba ono nti amuganzi, wabula abaana bafiiringa ekitiibwa ky'obuki ky'obusajja awaka. Kati butya bw'ogamba nti buli musajja abeere n'omukyala omu? Ku muwendo gw'abakyala gwe tulaba mu nsi, bagenda kufuna obuzibu, empangaala yennyini egenda kukaluba. Ekirala, okugwa mu bwenzi. Ekigambo kino Katonda kye yatuteera, ekirungo kye yateeka mu bakyala n'abasajja kya butonde. Waliwo w'otuuka ne bukubanja nga weetaaga muntu, ne bw'onooleeta azikaali ng'obutonde bukubanja oyagala muntu. Seeka ffenna tetwaliwasiza ku nsonyi ze tulina. Kigambo ky'okubeera n'omukyala kya butonde. Ensonyi ze tulina tetwalibadde bantu babeera n'abakyala, okumweyambulula kyokka omala kusoma bisimillah n'oguma. Naye lwabuki? Naye kiba kubanga si kya butonde, waliwo ekyo nkitadde ansome Pulaani. Naye olw'okuba kya buki, kikubanja wekka. Imaamu yalisobodde ozaala abaana,
naye lwaki abazaala butonde bumubanja kugenda okulaba naye yekakaatira azadde buki kati waliwo ekiseera bwe kituuka ng'obutonde bukubanja kati lawe bunaakubanja olwaleero n'enkya ne luli ne bugwamu n'omuzira empewo nolaba nga weetaagawo okubeera ku lubiriizi akuleeta akaki akabugumu nga tomulaba waswa ebigambo bino abatannawasa mubitwale nga bikulu kubanga omuntu atalina mukazi muzibu nnyo ne bwakukyalira awaka omutya ayinza okugwa mu baana bo ayinza okugwa mu mukyalawo atalina muki kyobola ne bwaba akukyalidde omuwa ekisenge nga kyebbali bw'oba ne boys quarter omuteeka eyo n'osibawo tembitegedde kitegeeza obutonde buno omuntu bw'aba nabwo bwe bumubanjiza ebbanga ddene bumusuula muki mu nsobi n'agwa mu bwenzi bameka abakyala be mulaba be baza mulowooza banyumirwa bazaalamu uli n'amuzaalamu n'atambula ne bafuuka ng'embuzi ez'okuwakisa obuwakisa beetaaga omuntu kati eyo darabu abakyala bafuna obuzibu buno obutonde butubanja nga naawe bukubanja olaba bubanja wa myaka 7 nalule temwamulaba mulowooza yali mulalu butonde bwamubanja nga yeetaaga omuki omubeezi olaba omukyala abeera awo ng'ali alina ekiso bamusaze bamulongoosezza naye ng'ayagala alabe ku haaja abo wansi ku mufaliso ng'amulengera gwolooza buli mukyala yenna owa siza gwe basaze walina siza gwe balongoosezza akugamba nti genda osule wa namba 2 lwaki akwagala awo wansi ennaku ze wadde wa lukindo ayagala mu nnyumba mubeeremu omuki omubeezi omusajja kati baganda bange abasiraamu buli we tugamba nti buli musajja asigaze omukyala atya okusinziira ku muwendo gw'abakyala abali mu nsi kitegeeza bannyinaffe bangi n'abaana baffe ab'obuwala abajja okusigala nga tebalina basajja bannamwandu kitegeeza bw'afiirwa omusajja ng'ebyo bikoze eki bikomye abakyala be bawadde ettalaka olwaleero average ya ttalaka eri haayi abakyala bavudde mu bufumbo ng'abasajja babatadde awo nabo beetaaga ababeezi kakati bw'onoogamba nti buli musajja asigaze owuwe ojja kulaba nga abakyala abo basigadde mu bbanga bannamwandu abaweereddwa ttalaka abalemeddwa obufumbo nga bali awo bataayaya butaayaya bagwe mu bikolwa ebikyamu kati ffe tulina obbawasa njogera nammwe nga mulina obusobozi mwongereeko allah bw'abawadde mukole eki mwongere bwe muba mulina obusobozi saagala kubawaga buwazi wabula ntegeeza abantu abo abatuukiridde abalina ebiki ebisaanizo mwongereeko mubawase wayasiruha min ashahawati almuharrama abakyala basobola okugwa mu bikolwa ebibi ne batuuka n'okwezannyisa ebitundu byabwe olw'okuba obutonde bumubanja ate talina musajja bwe bino byonna bye muwulira ebiri e Dubai simanyi bed ki space ani bed space siba kiri oli ne beegatta ne munne ng'ali wali kataani mulowooza ekibatuusa abawala ku leveyo kiki kubanga abasajja tebalabika gwafunye amutwala ng'afunye malayika kati kibasuula mu nsobi tuli fenna
وترزق منهم بأولاد تقر بها عينها ومما تؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك. abakyala bajja kusigalawo bazaala abaana ababeera abasitwiti, basajja babendako bwenzi, tebali mu bufumbo. Kati omuwendo gw'abakyala okuba nti mungi mu society, mu nsi, kiraga obwetaavu bw'okuzza ku bakyala. Bwe tunaabalekaawo buli omu akwata owuwe, olw'okuba mukyala we atya nnyo, manya omutya nnyo, yakusuubiza okunoba, okutikka loole, ojja kusigaza abakyala bangi nga bakaaba. Kati ffe abali mu woofiisi tulaba amawano. Naddala abakyala kati mu nnaku zino ez'okugenda mu kusiiba bangi beetala. Seeka teriiyo kantu. Abavubuka tebajja. Seeka banaatuwasa. N'olaba ng'ennaku ekwata nga tolina kyamukolera, ate mu abaali badde bawasa bambi Mungu bw'atyo bwe yabagerera. Temulina busobozi. Temulina buki? Abamu mutya. Kineewuunya ekikutiisa mukazi wo muzzaako, nkyakyewuunya, mbuuza kiva kuki? Njagala munnyonnyole olwaleero mu ddaluso eno, ngiveemu nga mumpadde ansa kiki ky'otya nga Allah akuwadde obusobozi. Otya ki? Wallahi nkulayirira Allah, teriiyo mukyala asobola musajja. Taliyo. Ali luddawo n'atuukiriza ebigendererwa bye byonna. Taliyo. Either agenda kukusuula mu haramu oba okubeera mu luyombo. Kyobulaba ebizibu ebyawaka ebiyitiridde, ntegerekese, bye bibaleetedde ne stress ne mufuna n'envi. Ne mukyali bato, buli gw'otunulako olabanga omusajja omukulu. Kumbe ebiwalaata bibayiseemu. Stress oyo wa nnamba etya? Mulimu abakyala nga balina nagging. Nagging mukimanyi? Omukyala buli kiseera akunakuwaza, akomplaininga, yeerondalonda, akusibira n'ebweru n'akubuuza ebirungi. Mukyala buli kiseera anaaginga, tasirika, ali over complained, akomplaininga, anakuwaza, anyiiza, ebigambo ebimufuntuka mu kamwa bya busagwa. Naye bw'owummulako n'oddako eri n'owummuza ku birowoozo, ogenda okudda eno nga naagingiwa akendedde n'okkakkanamu. Naye omukyala akugamba ekigambo nekikumalako ne wuzu. Ntegerekese, ebyo byonna bizibu, naye mmwe temubiraba. Okukula kwammwe n'okutuka ebiwalaata ebyo bizibu bivudde awo. Ntegerekese, kale ekyo mukitegeere nti waliwo ddarabu egwa ku sayidi eyo. Tuli ffenna ensonga endala lwaki obusiraamu bwakkiriza ey'okusatu. Lwaki obusiraamu bwakkiriza taaddudu ebeerewo okuzza ku bakyala. Arrijaalun, abasajja, urubatu lil hawaadith, bafuna obubenje, allati kad tuaddi bihayatihim, obusobola okusaanyawo obulamu bwabwe. Sookera ddala bakola emirimu nga gy'amaanyi egibakendeeza okubeera mu bulamu obw'okuwangaala ku nsi. Ajali zaabwe ne zituuka mangu. N'emirimu gino gye bakola egy'amaanyi gibaleetera okukendeeza obuki? Empangaala, ne bafundikira nga bafa mangu. Kati abakyala ne basigala nga bannamwandu. Oba ntegerekese ebyo? Lwaki abasajja bafuna obubenje obwo? Bagenda mu ntalo, kubanga abasajja bakola emirimu nga gy'amaanyi ne bagenda mu ntalo. Akali mwe njagala mukubemu ekifaananyi, abaakafiira e Somalia bameka nga bannayuganda basajja?
mulowooza tebalina bakazi be baleka abafiiridde Ukraine mu lutalo lwa Ukraine ne Russia abafiira wano e Congo basajja bafa kubanga emirimu gye bakola gy'eyo gy'amaanyi. Tunuulira omusajja wali e Nakasero atikkula tuleera golooza agenda kuwangala emyaka emeka. Amaanyi gano gakendeera ne banafuwa abamu bagenze mu ntalo bafudde ne baleka abakyala. Abo abakyala be balese mwagala basigala awo bbira nga tebalinaako babalabirira. Tubulaba omuwendo gw'abakyala gukola ki? Gulinnya nga abasajja baki? Batono. Ekireetera abasajja okutoniwala emirimu gye bakola egyo egy'amaanyi egikendeeza obuwangaazi bwabwe n'okugenda mu ntalo ezibaleka nga bafudde. Kireetera abasajja okukendeera mu society. Bw'ogenda ku kyalo kyammwe otunuulire enkoko enkazi eziriko n'empanga ziriwo ezisinga obungi. Nkazi sangako empanga eki nga yeekookolimira awo naye ng'eziyitawo mu biseera ez'ebyensuti ziti naye ng'empanga eriko eki. Ekyo ekifaananyi ky'oba osika olwaleero ne mu society eyaffe. Abakyala bangi, abasajja batono. Ate mu butono obuli mu basajja ne tufunamu ate obutono obulala okufunamu abategeera abaali wasi. Wallahi be mazima gw'olaba ng'asaanira okukola ki? Kati ennamba n'ekola ki? Neyeeveerera ddala. Si nti buli musajja ayambala empale kyategeera ekyo babalimba bangi tebategeera. Omuwa omwana wo n'amukola ebikyamu nga tasobola kuwasa, tasobola muba tamanyi na kulabirira bakyala. Tumanyi nti n'okugula emmere bagigula, tumanyi nti n'omukazi bamugulira olugoye. Kakati abo abategeera ababimanyi be baki? Ennamba yaffe ntono kyokka n'abategeera abasaana okuba n'abakazi batono. Kati abakyala ne basigala ng'ennamba nnene banoonya abasajja. Kigambo ky'okufumbirwa kintu si kyangu, mumulaba ng'ekyomuzannyo naye mutunuulire abakinoonye obulumi bwe bayitamu. Mutunuulire obulumi bwe bayitamu. Era nze nkubiriza abaana abawala, bw'ofuna chance omusajja najja ng'omulaba ali committed, please genda naye. Abawala mufumbirwe, muleme kutuuka ku myaka gigenda kuwasa ate basajja. Kubanga omuwala agenda n'akuliririra n'abeera ng'ali expired n'aba nga atayagala kuwasa buwasa, nga kitegeeza yalina okuteekamu ssente bamukole ki? Bamuwase. Kati seeko osobola okusanga omwana w'abendi ekyana ekito ekinyirivu nga tekikuteekamu ssente, naye ajja okukuteekamu yoyo ayiseeko akuwe n'amahale ng'ojje nago ayagala omujje ku luki? Ku lujja. Naye nze ompootya amahale nzije ewamu. Aye nammwe ne mubeera bazibu. Amahale baagakuwadde buwi ne baleeta omukonti genda obuuze ate ge baakuwadde nga okitegedde waayo obuwi ebyo totulwisa bakukole ennika bakutwale. Kati abaana ab'obuwala bw'ofuna chance, ofunye omusajja ali committed, musiraamu munnaddiini akuweesa ekitiibwa, please don't wait. Naye omunaatuuka ku myaka mwagale muwase abasajja tinoonya omusajja nja mmuteekamu buli kimu, nja mmulabirira. Aye naye bamala okukumatiza nti bagenda kukulabirira n'omwenya noga nafunye. Sheekh, abaana b'abantu gye bali abalungi ddala abasaanira mu mufumbo gye bali, n'otunuulira ekyana nga ddala Mercedes Benz eno ey'omu Germany nga gaali ddala kiwanvu bwe kiti, kirina ensingo, kirina amaaso gazina galinga ndege,
ate kambaweyo n'akantu kamu muyinza okuba temukamanyi. Muhsinu kawulirize nnyo. Bw'oba ogenda kuzza ku mukyala owulira essike leka kugamba nti nnoonya. Gwa bugwi ku mukyala akusike eriyo ofune niye muwasa. Bw'onoogamba nti onoonya ojja na kufuna atasaanira. Oba mutegere kyentegeeza? Bw'oba oyagala okuzza ku mukyala wo leka gamba nti nnoonya. Gwa ku mwana muwala nga tobibaddeeko akusike olabe ng'asaana akuteekemu ekirowoozo ekikola ki ekimuwasa. Oyo aba mukyala first class. Nina we namulaba ennaku ezo saagala balagirirawo abeera first ki buseka busesi naye tegerekisi. Naye bw'onodda awo nnoonya ojja kugwa ku bantu abatakola ki kubanga buli anajja ajja kugwa mu gaapu zo. Naye wallahi gwa ku mwana abeere nga yakutaddemu ekiki amakulu nga byalina bikusika omukole ki omutwale ng'olaba okumufiirwa oba ofiiriddwa. Oyo mukyala first class. So si bino nnoonya ng'olyaga ninayo ali sisita wange yakola bw'ati nga itugende tumulabe. Naye gwa ku mukyala nga yakusise eriyo n'oga nti ono yeetaaga mu maka. Oyo aba mukyala first class. Ako kammwe abazzaako naye gwe atandika obutandisi yangu tukunoonyeze. Naye ffe bankola ki? Gwa ku muntu nga si byoliko by accidentally olaba obulungi bwe ogende nti ono asaana. Oyo aba mukyala first class. Era bw'eba benze bayamujamani saagala balagirirawo akati luli fenna. Ensonga ey'okuna min arrijaali man yakuunu qawiyu shahwa. Mulimu mu basajja ng'obwagazi bwe buli haayi nga teyeetaaga mukyalo, ng'obwagazi bw'omusajja bwa waggulu omukyalo omutamumala. Wala takfiihi imra'atan waahida, ng'omukyalo omu bw'ati tasobola kumumala. Tuli fenna? Kati buli waagaana okuzzaako kitegeeza agenda kuva mu nsobi n'okukaluubiriza omukyalo ono gw'alina. Ayinza omufuula nga mashini. Mukyala n'atuuka n'okumwetama ng'amaanyi maki mangi nga weetaagayo omulala. Waliwo omuvubuka omu emabega awo namwagala yanga sheekhe nonyeza omukazi owo obwagazi bwange bwa waggulu. Ekituufu kiri nti omutamala naaga sheekhe Allah yampa amaanyi njagala mukazi wakubiri nange obusobozi mbulina. Kati abantu bwe bategeebali muve ku mmwe abamala okusonda kumala kumira kalaso. Naye waliwo omuntu ng'amaanyi ge mwegali mwingi omukyalo omu bw'ati tamumala. Tuli fena? Walau sadda albaabu alayhi wa qiila lahu la yusmahu laka illa bimra'atan waahida. Oyo senga omuggalirawo omulyango n'omugamba nti tojja kuzza ku mukyala wasa omukyala atya omu, yaligudde mu buzibu. Aba alina kuba mu buzibu. Haramu ajja mugwamu. Ekyokubiri okukosa omukyala gw'alina. Mulimu abasajja nga b'amaanyi omukyala omutamumala. Ate teriyo omukyala asobola musajja ogwo. Akali gwe njagala okubemu ekifaananyi omusajja bw'ati ow'amaanyi nga naye ageewulira. Ate ne kino mukiyige, buliriza nnyo Fawiira, kino mukiyige. Omukyala tagezanga n'akulimbalimba mbu tolina maanyi.
ebiseera ebisinga aba ayagala akunafuye omusigaleko bwobwo kubanga weemanyi okujjako nga ddala weezuula amaanyi temukola ki naye mulimu abakyala ayagala akunafuye tolina maanyi tebulaba abasinga obungi mubazzaako ajja nga akompeseeka yogerako n'omusiraamu oyo musaala naye nange kennyini tammatiza tammala mwetaaga talina maki kumbe omusajja amaanyi gaagalina naye ono ayagala mukola ki munafuya ntegerekisi sitegeezeza nti teriyo batalina maanyi gyebali abo nabo nkuyanja naddala ku mulembe guno gwe tuliko olw'okweraliikirira ntegerekisi olw'emmere gye tulya olw'obunafu obwajja mu nsi emirembe gye mwayagala temwagala kukakaalukana mwagala byakaki byakaweweevu akati omuntu ayagala ebyakaweweevu n'ofuna otya amaanyi olina okuba nga oli mukakaalukanya omusajja tuli fena kati mulimu abasajja ng'obwagazi bwabwe buli waggulu omukyalo omutamumala bw'omuggalirawo omulyango gw'obutawasa mulala ng'agenda gwa mu nsobi mulimu nno abakyala batalina ddiini n'akugamba nze saagala kunzizaako oba oyenda at least yendera ebbali oyaba muzibu tokkirizanga ekirowoozo kye ojja kwenda ebbali olwale ate omuleetere n'endwadde ate obwenzi tebuzza magoba era obwenzi tebuseevinga ssente butwala buki butwazi kati omukyala takugambanga nti nze kunzizaako sishayalinga ne maama wange saamulabako at least yendera ebbali oyo akusuula mu bwenzi bw'onoofa n'ezzambi eryo ewa Allah ogenda tuuka otya ate ng'oli mwetaavu akati ekyo kyakabenje omukyalo okulimbalimba nti ne wooyenda ebbali kyakirinaako buki buzibu ekyo kizibu kyakubiri warubbama sarafa shahwatahu bitariikati muharrama kati omusajja bw'abeera ow'amaanyi ng'amaanyi agalina asobola okukyusa ekkubo n'agwa mu haramu kati oweeka senga agenda mu nsonga ku maanyi g'olina senga azaala n'amala emyezi 3 oba 2 ye senga aba wa kiso nga yeetaaga okulinzaamu emyezi 4 ku maanyi g'olina ogenda kutakulirawa si kugwa mu haramu kyobola nabagamba omulundi ogwayita nti omusajja alina omukyalo omu ali ku bizibu n'entegeera efunda bw'agenda mu nsonga n'ogenda mu bw'azaala n'obanga azadde bwe bamusala ekiso naye ne bakusala kati Allah bw'aba takuyambye ng'olimu eddiini yeekufuga ogenda gwa mu haramu ogenda gwa muki kati obutagwa mu haramu nga kyekisinga obulungi bw'oba olina obusobozi kola ki ofune wowummulira tuli fena tubula abamanyi bagamba nti dhifu ila dhalika anna almar'ata tahiidu kulla shahr butwali ekyokulabirako omukyala agenda mu nsonga buli mwezi wa idha waladat faqadat 40 yawman bw'amala okuzaala ennaku 40 oyo naazadde ng'ali nnomo si bwe kiri naye wali ow'ekiso fala tastatiu rajul ng'omusajja tasobola kuba na mukyala we kubanga tetukkirizibwa kwegatta n'abakyala nga bali mu nsonga kyabasajja mu kiyige omusajja teyeegatta na mukyala ng'ali mu nsonga okunoonyereza kugamba abasajja abasinga okukozesa abakyala nga bali mu nsonga be baba balina omukyala omu agenda n'aba nga kimukubye yeetaayizaawo mukyala ali mu nsonga oluusi ovudde mu safaari n'osanga kakyalako kali mu nsonga n'okafoosinga omukwano Allah yagaana wayasalunaka anil mahid qul hiya adha Allah yakiyita kyenyinyala fa'tazilu nisaa fil mahid abakyala mbalekete mwegatta nabo nga bali mu nsonga
wala taqrabuhunna tembasemberera kwegatta nabo hatta yatuhuruna kusanga omusaayi gukazi bamaze otukula fa idha tatahharuna bwe bamala okunaaba faatuhunna kale mbeere nabo ate toddiranga omukyala olw'okuba omaze okumuguumiika okakasizza akaze tannanaaba n'omugala jangu togasinanaaba nti ajangu genda otawaazeeko gye no amala kukola ki gani ebigambo ebyo munaatusonyiwa mwe tulina bannyazaala baffe naye tuli mu kubayigiriza banaatusonyiwa ate we sibyogera be temujja bitegeera naye bakimanye nti tuli mu kusomesa tegerese mayizo go omukongo atabuse sitabuse butabuse bano bendimu wano bamunange munsonyiwe bamaama si bangu nina okubategeeza we bakola mukyala tannanaaba n'amuyita mbutawaazaako so kutawaaza ojje onoonaaba lumu Allah yekigaana yaleeta tuhuriyezi wala takrabuhunna hatta yatuhurna tembasemberera mwegattana kusanga bakazi fa idha tatahharna bwe bamala okunaaba faatuhunna tobeera na mukyalo olw'okuba omusaayi simanyi guweddeyo tannanaaba gusu ne weegatta naye era obusiraamu bwateekawo n'omutango singa eweegatta n'omukyala mu haidu sooka ojja mwono n'enseke ojja muleetera ebizimba mu lubuto ojja mulwaza kansa ajja kubula buleeki ng'ayita mu buyisi abo bemwonoona be munaabatammwe munaabawasa waki mutwononera abakyala be tunaawasa nga mubatadde mubadde ki basiraamu sigambye nti bonna niye mubeere eky'obuntu ntegerekisi temwonoona bakyala omuka k'omukwano ali mu nsonga niye lwakuba olina atya omwoyo kyova olaba osumbukagana waliwo emyaka emizibu emyaka nga mizibu muvubuka nga yakawasa ayinza okunaabisa omuwala emirundi 7 olunaku naye bw'ogenda okulaakulamu bw'ogenda olabamu oluusi wiiki lw'onaabamu obonekamu kyalumu naye omuvubuka buluvannyuma lwa swala buluvannyuma lwa swala amaanyi ago era mwembeewuunya yingini mpya kituufu kuba naffe twaliko abavubuka yingini eba ekyali ki ekyali mpya kyenjagala okusembyayo tumaliriza olwaleero wakad takunu almar'atu min aqaribi rajul wala mu'ila laha abakyala sharia yakkiriza bazibweko mulimu ensonga endala ekisookera ddala okugatta wakati wa families yinza okuba nengedde mu famire ey'abenkima n'ennengerayo ekyana nga kyalenga njagala ngatte wakati waffe ne famire ey'omuki kati okuwasa kuno okw'okuzza ku bakyala kugatta families ne zeegatta naye sheekh oyinza okugwa ku famire ey'omukyalo omu n'oba nga wasalibwa omukyala yakusala nga nnyazaala yakusala nga n'abako bonna nga bakusala ku famire yonna nga toyinaamu ne gwosobola kuzza mu kyama nga buli gw'otunulako oyagala kaaba ku bye bakukoze enneeyisa gye beeyisaamu bye bakwogerera bakulidde-liddeko ssente zo bakuzizza emabega ate omukyala tebakulabamu wadde ak'obuntu temulaba we bannyazaala ajja neyeyambulira omuko neyeyambulira awaka oyo batofunye loosi nnyazaala n'akuvuma aka kasajja mu kikano katali mu magezi buno obutabuliiki kyova olaba bwantama manyiye buli gwe banyiiza balowooza mu tabuliiki kati waliwo nga owasizza mu famire ng'ekusaze omukyala akusaze nnyazaala akusaze
ne Sezaala akusaze n'abako kati mulimu muntu kulu famire gy'owasaamu nga nzibu ogenze n'okuwa omwana waabo kataata baamusiba ali mukomera bubbi yes omuko bamuyigga be bakuba abantu obuki obutayimbwa Nyazaala awemula ku kyalo ng'era owasaawo oba oyagala wuki akati tugatte famire tuzitunuulire kirina wendabye famire erimu omuntu buli we tuwasa ne tugaziwa mu famire tomanya Allah byaleeta luvannyuma ojja kugaziwa gwe kennyini mu nsawo ne mbongo naye mulimu famire gy'ojja okuwasaamu weesibye ku muntu atya byonna obeere ng'oli muloosi nga tebatya nakubba mukoddomi waabwe ajja n'akusomera mu ddiiro omuko ng'ate asuze na mu nnyumba yo n'akuuliika n'eggaali mu makyanga bukya n'asibako enkoko n'agenda n'ogamba omukyala mwannyoko yanzibye sente ze zaabadde wano nga te wallahi yazitutte abo tebaliyo famire gyeziri ezo kati mwegendereze kale kye batugambye wano nti muzimu mu nsonga obusiraamu bwayagala tugaziwe mu famire zigatteŋŋane zibeere ne connection zibeere neki ne connection gy'osobola otutunulira n'ogaa nti alhamdulillah ekyana kino kinnantongo kankifune mu halaali mu bulambulukufu kyongere ettafaali ku famire yange nange nnyongere ettafaali ku famire yaakyo ekyo kikulu naye waliwo famire gy'owasaamu ng'omusiraamu ali ogo ate nga naye muzibu n'obeera ng'oli mu nzikizi toddukire wa maama toddukire wa jjajja toddukire wa kojja toddukire mwannyoko owasa omukyala nga n'abako tolina gw'osobola kuzza mu kyama tebategeerekeka Mungu atuwoye empasa ennungi tuli fenna kale hunaka masalih mashru'a tadu ila al-akhdh bit-ta'addud waliwo ensonga nga shariya yazikkiriza nga zituyita zitukoola okuzza ku bakyala kalhaja ila tawathiqi rawabit baina ailatayn okugatta wakati wa famire ebbiri n'ogaa nti omusaayi gw'abano bawusaama bwenna awasaayo banzaalire ku byana ekyo nakyo mukitunuulira abasajja wasa omukyala ng'omutunula mu fyuca y'abaana entunula y'omukyala eraga abaana baalizaala nigwe ne weegomba ekintu kimu mbu mwegombyeko akabina akabina tunuulira omukyala mutunuulire ebigere mutunuulire engalo mutunuulire amannyo mulimu omukyala ng'alina simayiri asimayiringa bulungi amannyo meeru akamwake keeko alina amaaso ng'olaba abaana bw'ozaala abaana ng'omaze gazaala ffa ogenda battira akatale buli ali batunulako bawasa ekyo nakyo kikulu tunuulira omukyala ng'omulaba mu fyuca y'abaana n'ofuna omukyala alina enviiri zigwa eno ku mugongo omutunulidde oyulika waaki oyo agenda kuzaalira ebyana wekimanyi omukyala okuzaalira omwana atalina nviiri nga bwe kiyinza okumalako emirembe katalina ebintu ebimu mutunula kungulu bwe buzibu naye ffe tutunula diipu kiki ekiri mu ono omwana muwala senga mumuzaalamu abalongo kiki ajja kunzalira ebyana ebirungi ebyana ebyo ebirungi kiki n'abaliwasa baliyaayaana saba omuwala nga mulungi abantu bamuyaaya nayinza n'okusimbisa abasajja layini naye bino ebyokumala okweyogerako taata we yali mwaziinyi mutunuleeko ewala
tunuulira abaana kala kikulu okutabika ku kala oli muddugavu tabikamu ogenti omusaayi gw'abano gujja kukola bwe naazaala ku baana naye ngutabikamu kikulu titumala gawasaffa okuba omukyala akuweerezaawo kyayi omanyi obuzibu obuli mu selection sitaani tekuyambako kulondera kasita omuwala kano kamukayige kasita olabanga omukyala olulabo olusooka n'atakukuba nkwegayiridde towasanga lekaga nti nzireyo enkyandabe olulabo olusooka lwe luti lwe lukola ebiddako naye olusooka takubye ayina ogaa nti kanzireyo enkyandabe awo sitaani wegenda okukuyamba ejja mukulungiisa otandika okulaba nga mulungi wallahi oluvannyuma olimbuulira first sight gy'olabye omukyala yekola omuwendo ogujja mu maaso kati ogujjako ddamu kwetegereza kyewalaba ddala kyekyo kyewalamuza niye ogusooka takubye kati ekikuzaayo enkya kiki awovaawo tunuulira ali kusika kyenabagambye wali muyinza okuba temwakitegeeza funa omukyala n'omutunuulira bwoti nga yagenda okuteekamu ebirowoozo ebimuwasa noga ndabye omuwala yeetaaga kuwasibwa abeera wa ani amuzaala akola ki kutandikira awo niye olabye omuwala takusise gusooka ate oga naye oba wanaayambala jalabiibi ayinza okuvaayo oyo owokumala okuyiiya kwaki lwaki omuyiiyiza mu jalabiibi basajja bannange mubeere ne selection ezitegeerekeka obulungi nabwo kikulu nabbe teyabumensioninga lijamaaliha nakyo kikulu kino nabbi kyatugamba nti mu balonda olw'eddiini kikulu naye n'obulungi bulwewa percentage si mukyala kwesiba ttawulo agenda kunaaba ng'eno ojja biyengeyenge kampe ku bakyala bayinza okunfuna obubi naye ate nga bambi mbadde nnyamba mmwe ekirala munneeyambise nga nkyali mulamu manyi okulaba abalungi bw'olaba nga ontwalangako nenkulabirako wallahi mmanyi ontwalanga nenkulabira nga ali atya bwe nkugiramu bwe nti onneebazangako manyi abalungi ni mulimu omuntu akutwala omuwerekere kunnika omugole n'avaayo bamutaddeko make-up noga kiki kino lwaki teyambuuza muntwalangako era olwo sahaba wange atera okukwata wano yamundeetera bukolokolo ku ofiisi tazze nenkoonamu nemugaa nti tugende mu maaso naye mmwe malagagira obudde ku muntu selection kikulu kubanga omukyalo ogenda kubeera naye kiringa kimuli tekiva waki waka ojja kumulaba enkya azaala akyuka omutunuulira mu future bw'azaala agenda kufaanana ati bw'anaazaala ebbeere eryo lyendabye linaafaanana litya niye gwe tumala gagira kyakabina kankubi kabina tekakukubanga ako kajja luki luvannyuma kale kyembagambye nti wemufunanga abantu munneeyambisangako akatonotono nenga nkyali mulamu nenkulabirako nenga nti alhamdulillah oba nenga nti ogira olindako labayo ku muki ku mulala tukompeyalinge naye gwe lekaga nti ajja yenna ono mbuuzi oyagala mukyala afaanana ati naga sheekh kasitaaba mukyala kigambo kyekyo bakyala balimu ebika
ate baawukana. Tiri akugamba mbu abakyala bonna bafaanagana bakulimba, banjawulo nnyo. Enjawulo ojja gizuula ng'ofunye kwasukka kw'omu. Abo bantu ba muwendo nnyo, balina enjawulo. Kale olwaleero inshallah katukomaawo wetujja okutandikira omulundi ogujja. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ndowooza omulundi ogujja si gwe gusembayo okugenda mu Ramadhaani, nebula ndowooza wiikisi 2 si bwe kiri. Kale tujja kulaba puroguramu inshallah, naye nga tubeeyanza kutuwuliriza ebiba biyise ku lulimi nga binakuwaza abalala, tetulina kyakukola. Bwatyo Katonda bwakyabituwadde nga bwe biri, ntugumiikirize tulongoose buki bulongoose. Naye nga mbakubiriza tubeere benkanya eri abakyala, ate tubaagale be tuba tuwasiza be tulonze, tubaagale tubeere ba buvunaanyizibwa. Tukyayongera ensonga lwaki obusiraamu bwalagira omukyala bamuzzeeko. Bigendererwa ki ebirimu? Tumaze obitunuulira nga bwe tujja okugenda nga tubittaanya mpola mpola biidhinillah. Saba Allah atuwe amaka amalungi, atuwe ezzadde eddungi, atuwangaaze nga tuli bakkiriza era nga tuli musiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuuse mwezi ogwa Ramadhaani tumusiibe imaana wa hisaaba. Tumwegayira Allah atuwe obuwangaazi obulungi obulimu okumutya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyizza mu kifo kino, fenna Allah atukuŋŋaanye mu janaayi firdaus, ayingire mu nsonga zaffe. Allah tumalire amabanja agatubanjibwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abo be tubanja Allah bakake batusasule. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyamanizi olwatu, atugabirire kubanga ye mugabirizi, atugaggawaze ye mugagga Allah. Atwongere ayi Allah nga tatukendeezezza, tukuumire ebiyungo byaffe, tukuumire ebyengera byaffe, tukuumire amaka gaffe, atulongoose ezzadde lyaffe n'abakyala baffe, abafuula ab'emikisa abakakkamu mu maka gaffe. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okulonda obulungi nga tulonda abakyala, n'abaana baffe abawe okulonda obulungi nga balonda abaami baabwe. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta